Kwebaza nnyo okubanga otugoberera lunaku lwakuna tutambula mpola mpola. Olunaku lwa leero lubeera lwa kulunda. Si kulima naye okulunda. Tuli ku nnunda y'ente era bwe twasembayo twali tutunuulidde nnyo okulunda ente nga tuli ku ndwadde. Twatandikira ku ndwadde kubanga waaliwo endwadde ezibaluseewo ng'abantu beetaaga ozimanya omwali ne kalusu. Butereevu mu studio negatiddwako omusawo w'ebisolo Isa Luigare bakibenga. Tugenda kutunuulira ennunda y'ente. Musawo omuntu atandikira ku ki bw'aba ayagala okulunda ente? Omufunye ekirowoozo n'amata nagawo gagula liita egula nusu 25,000. Kyagala kuba n'amata gange waka, kyagala okuba n'ente zange waka, obusa bugende mu nnimiro. Nte njagala kufunya ekirowoozo ntandikire ku ki? Abatulaba kanyebaze Mukama Katonda okubanga akyabakuumye eyo ng'ate mwekuumira ku Star TV. N'enjozayoza baganda baffe, mikwano gyaffe ababadde mu kisiibo kiri. Lenti ezo zibadde nnaku za kalema. Lwakuba nti abamu mutwagala tuli ku mpewo wano naye saalabyeyo yayisizaako mukyalo Esther tigenda kewayisa totandika kukolima. Omuntu bw'aba yasiibye abeere mu mativu kati bandikuleetedde batya omuceere gwandikusiibuludde obwo buba bukodo. Era abantu kyobola tebazze kubanga bino byatuukidde wamu tebasalawo balya emmere yaabwe kwegamba n'ekiro tusiiba awo beerabidde. Abali mu kusiiba nsaba Mukama Katonda ekisiibo kyammwe akikkirize ate era abaweemu bye musinga okwetaaga. Mwebale kwekuuma abaabadde mu Easter lwakuba nti obwedda ndi eyo ntunula ndabe oba mmase banaatubuulirako kiki ekyafudde mu Easter gano amanzaali ge baabaddemu manyi batera okufiiramu batera okufuniramu ebizibu batera okubbiramu naye tubadde tetunnafunayo kizibu kyonna kyekutwe Mukama tumwebaza. Neebaza ne management ya Star TV olwokuna atulaba tubeeko kye tukugattako nga tuyita mu bulunzi. Leero tuli ku nte. Nze nkubuulidde omuntu ali eyo afunye ekirowoozo ayagala kulunda nte. Nina kuba na space yenkana ki, ntandikira ku ki, tugende n'oyo atandika. Gwe yenna owulira nga wandyetaaze okulunda ente, ekisooka mu byonna olina kusooka kutegeera lwaki olunda ente. Nzaagala ngenda kukolamu biogas mu busa, obusa ngenda buteeka mu mmwanyi zange eziri okumpi, amata abaana banywe, ntunde nako. Ne mu Easter osale. Ne mu Easter nsalaawo ku kyalo kiro gumwezi ngisala n'ebbeeyi yange ngitunda gumu 2. Mutwalo. Kyalo kyonna nga si kubanga bwekutula n'eri emmere ya neighbor takusasuza. Naye ekyo kikyamu. Alunda ente yonna olina kusooka kugiteekerateekera bw'ogenda kugirundira kyekiraalo. Teefulume genda okulya. Wali omuddo tezikyafuluma. Ente gy'olina okufunamu ssente nga ya business tolina gisibamu muguwa kugitwala ku ttale erye. Zibasibamu omuguwa zakizakulya za bwereere. Ezo zibasibamu emiguwa ababikola bakikola mu bukyamu. Masookeera ku makyente n'ogisiba ku nkondo awo n'ekola saako yaayo eba eridde kyenkana ki? Bisagazi ng'obitemye n'obiteekawo oba yeetambuza n'egenda ebinoonya gye biri. Omanye ebintu bino tubijjemu amalala. Nyisa bino tutunuulira omulunzi asooka. Asooka yali atya w'olundira ente obusobozi obubeera n'ekiraalo oba obulina abantu mubajjeemu okwesaasira. Tutegese ekiraalo. Beera n'ekiraalo. Ekiraalo ekyo kirina kubanga kikole wansi. Bateekako nkokoto? Yes. Buli lunaku nkyoza. Kyetaagisa okwoza. Muntu ntya anaaba? Gwe lwaki tokituulamu? Lwaki toyija ogendamu ojooza? Oyagala kugulira nte chips kale. Tukkiriza. Ebimu ku bireeta ente zino okulwala, 1 weziwangaalira. Ente yo teyagala wakyafu. Kozi wagamba ne wezinywera wali oyino otteekawo ka pipe. Amazzi gano bw'eba emaze okunywa
ta amazzi gano agasigaddemu agalimu amaluzusu n'ebiralalala oyonjeemu ente yo tegenda kulwala. Enkyute oteekemu amapya. Yes. Ente eno teyeetaaga weerinnya nga waliwo ebisooto yiiyo. Kuba manyi abantu abasinga bagenda ne balowooza. Ise bano balunzi bannaggwa dda booleese ku ssente okusomesa abantu. Naawe ennyumba eno etwala ssente nga mmeka okugira ekinene nnyo tesukka mitwalo 2. Ezomba miti. Ate wansi ndaba ogitaddewo bino bye tulaba mu firimu. Mweriira. Ogwo muddo ki? Ogwo mulimu ebisagazi. Ebikalu. Ebibisi osobola okukola omuddo gwe tuyita hay. N'otema ebibisi n'ofuna ebikuta by'amatooke n'oziteeramu ne zirya n'okulinywa ne zinywa. Kika kya nte ki omuntu ky'alina okulunda? Tulina ebika by'ente 7 naye ebisinga okutegeerekeka ennyo 4. Twogere kuzivaamu ssente kati ente gy'onoolowooza nti evaamu ssente saagala alaba nte olowooze nti eyo gye nsobola. Ogambye asookerwako. Nga njagala kulunda nina ne space yange. Omuntu alina okusookerwako olina kugenda kugula nte gye bayita jase. Bwengenda mu kiraalo mugamba. Pa ashaya oba jase. Whereby nti bw'onoogenda nti ogende mu Horizon Frisian olina okubanga buli lunaku olina emitwalo 5 gw'ogitegekedde awo eyo evaamu litaazi 4 ku 6. Ze ziri zi Frisian ezo. Kati tudde ku ono jazi. Kati eyo evaamu wakati wa litaazi 10 ne 18 buli lunaku. Isimbi wabeeranga n'ente ng'olina omala gikwatako okufuna lita 3 y'amata. Ate bw'ogikama ku makya olweggulo togikwatako. Togisemberera. Ayinza okugasamba n'egayiwa. Egumira embeera eyo jase oba ashaya. Erya naye okulya kwatyo kwenkanana kwa Frisian. Era naye eri ebisagazi nga bino. Amata gaayo ga kawoowo nnyo. Y'amata ga kawoowo galaga wayogera kawoowo. Gano ge batuleetera bagajjawo. Ago Frisian. Eddanga nga bw'oba onywa amata owulira akawoowo ng'otegeera awo bafumbawo mata kati oyitawo n'otakawulira. Era ente ezisinga okuba ennungi ennyo eyo jase, ashaya, ganze, Swiss brown. Nkutte ssente zange mmeka? Kikwetaagisa obukadde 3 mu emitwalo 8 n'ofuna ente eri eggwako nga lya myezi 5. Sipoloti kale tugende n'eggwako egenda kuba egenda kuzaala. Ogyongeramu emyezi 4 n'ezaala. Bw'ezaala ekitone nnyo evaamu litaazi 10 ekitone nnyo. Nze ngipulaninga ng'erina kuzaala era nanguzizza mugamba. Oba nfuna omusawo ne tugenda ffenna. Mbasanze wano nga mwogera ku bya record skipping na biki eby'ebitabo. Ye mwe mutegeke ebiwandiiko. Gondi tuleke. Omuntu yenna ng'alina ky'akola njagala ombuulire. Wano ku Star TV nga ntera okusanga ebitabo awo bye muba mutegese ne script ze mubeera nazo ziba zaaki. Kwetegeka abagenyi abanajja muyinza okwokya ekizimbe kya n'ente zennyini okuba tracinga. 1 oteekeddwa okuba ekitabo kya records. Wagigula ddi, wagigula wa, sente mmeka, yatandika ddi okukamibwa, ebyo evaamu sente mmeka, 3 kitundu ze nateekamu zivuddeyo ddi. Ogemye ddi, agemye yaani, agemeseza ddagala ki, bwe yagema kyekyabawo oddamu ddi, birina kubeera written down. Records mu kitabo. Kati nze yisa bw'onoŋŋamba nti nina ente yange jangu onzijanjabire nsooka kusaba kitabo bw'oba tolina nga ŋŋenda. Twogedde ku miliyoni 3 n'emitwalo nga 8. Ne twogera ku nnyumba ekiraalo gye tutegese. Kati emmere eriibwa nsimba ku lusalosalo. Ente eno simba ebisagazi ku lusalosalo. Eri emmere ya mirundi 2. Eri ebisagazi oba grass n'erya n'entabule. Bulandi. Maize brand. Ente zatandika ddi olya bulandi. Anti mwamanyiira buli obw'okugobera ku ttale. Awo giteekayo oba tefunye muddo gijjayo lwaggulu. Tefunye muddo n'erekayo. N'amata eba teyagala kuwa mata.
yonna neegaana okula nemumala nemukayana mbwe ntetevwamu mata ate eyo mubeera nemuga ente yange njagala ebeerawo emyaka nga5 nga weeri ate munagiguzaani kavaamu lita 2 kavaamu lita 2 ate tekagala kakama nemubeera kasamba ekabeera n'enkwa ne kagayiweeri kaakati twogedde ku miliyoni kale tugeze nnya Star TV tetuyisa bivvulu okay. Gwayina ente oba asuubira okubeera n'ente kano katiipu kako okay. Keera ku ttale noonya omuddo gwe bayita oluwoko tonnagula nte yes. Noonya ke bayita kannaalongo naalongo ng'akaawa ente zimulya gwe tofaayo ku kukaawa noonya ekigagi funa ke bayita akasero nkamanyi kaba kasero we kati ofune ekisula funa kabaketiko biteekemu bimalemu wikisezi lyeddagala erifuuyira enkwa ku nte singa ndaba bwe mba njiyingiza ngifuuyirirawo eddagala mu kiyumba mu kiraalo. Ente eno ngikama okumala bbanga ki? Ente eno ogikama okumala emyezi 9 ku 10 nga nkaba liters 18 buli lunaku. Ekikulu mu kyogiwadde emmere yenkana ki ogiwadde amazzi genkana ki. Twogere ne ku maize brand gwe tugiwa asobole okutuwagana amata. Maize brand aba afaanana ati ateekeddwa okuba nga taliimu ebikongoliro nga mukube. Maize brand ateekeddwa okuba nga taliimu mpumbu nadde omusenyu. Maize brand olina okugattamu ku kasoya nga kasiike okagula n'okesiikira. Ente eyo bw'oba ogiwadde eyo emmere entabule tesussa kilo 5 olw'ensonga nti abantu abasinga tutera okugamba nti okulunda kuzibu naye ng'ekireetera ente eno okuba nti kuzibu ggwe kwe kukola ekintu ekyo nga tokitegedde. Tunyumirwa nnyo omuntu alaba Star TV. Kiki nga ggwe ky'oteekeddwa okumanya okukola? 1. Ente kye kisolo ky'olundira ewaka ne kikutegeera n'okitegeera. Ente amazzi g'erina okunywa erina okunywa amazzi naawe g'osobola okunywa. Ente olina okugiwa emmere egimala. Ente ekifo kyesulamu kirina okuba nga kiyonjeka. Naye abamu tugenda ne tulunda ente ne tuddawo ne tukaayana ebyammase mbwente tunaatera kuziriisa chipusi. Bwe kuba kuliisa chipusi naye ng'ogyagalamu amata eneekuwa etya? Ekiraalo ky'ente tekyetaagisa bukadde bwa ssente bayirawe ku muntu atandiikirwako. Naye tugenda ne twekwasa ne twogera era Isa alabika yayonooneka ente bagenda kuziwa chipusi ziwe olw'ensonga olina ky'ogyagalamu. Biki? Loosi mu bulunzi. Nedda. Nsaba abatulaba nkiddamu. Ekisinza okulemesa abantu okulunda ekintu kyonna be basawo be tusasula ku magombolola nga balina n'entambula abatalina budde kusomesa bantu bano kiki kye bateekeddwa kukola na kumanya. Tumaze okutegeka emmere, ebisagaziwo ebiri, ekiraalo kirungi, kiyonjo, amazzi zirina kunywa gonywa. Amazzi ente njiwa kyenkana kina ddala amazzi ekitone nnyo erina kunywa liters 2. Enjiterawo ekidomola buli lunaku. Naye ng'ente esobola okunywa liters 4 oba 6. Kati ente eyo bw'ebanga teyagala kunywa mazzi bulungi, njagala osooka ofune kwota ya sukaali, ofune ebijiiko bye tuyita tablespoon eby'omunnyo, gatta mu sukaali oli teeka mu kidomola ekya lita 2. Nteekamu ebijiiko bimeka? 6 mu kwota ya sukaali. For the first time ente eyo singa ekuyamba sinakukuyamba ejja kunywa amazzi ago ekubuuza amalala galiwa nga gawomerera ku sukaali ono eyalinnya. Kati sukaali wasirinze
Nibane. Banenze bwe munafaanana ne masi. Sukali one yali. Owenkumi 5. Tumuyiwa mu kidomola. Ofuna liters 10. Lita ya siringi 12. Ente ekigingana okunywa amazzi ennakasongola teri mazzi tunoonya namanoonye wantu wakalu tukuteereddemu ne sukaali mwagala kulemesa abantu bulunzi. Mumanyi lwaki abo mu Western batyatuguza amata? Abalina amata basaamu ssente. Kubanga liita y'amata emu egula 25,000 kwa wabeere embalala. Kale 1,500 ofunye liters 10. Sigwe mutalo gumu n'ekitundu. 15 kitwogera ku muluzi agenda okulundira wa. Kulayisi 1,500 lita. Jake 15,000 jigulireyo kilo ya sukali ogiweeremu ennaku ezi. Nya picking appetite. 2 funayo enanansi ya 10 ezi. 2 gisale mu kwota. Buli kwota ogikamulire mu kidomola plain water. Twakulira ng'ente nekwata ku nanansi. Olaba n'amazzi obuzinga egenda n'eganoonya bunoonya gyeyo gyegasanze. Kiba kitegeeza nedda olw'eggulu bwe tuba twagala production y'amata ente zino tutera zitegeerera nti nayo yeetaaga ekisinga obulungi. Naye ekigero ky'otatuwadde totuwadde kigero kya mmere ebisagazi omuddo then n'emmere gye tukubye brand. Ente eyonsa oba gy'okama erina okulya kilo nga tezikka wansi wa 18 ez'omuddo. Aha kati emmere n'entabule ne bw'ogiwa kilo 5 kuba kugattako. Yes. Wabaawo ekisinga sigiwa brand. Bwe waba nga tewaliwo brand kati nina maama wange ali emukono ayina ebitooke ebiri awo olusuku oluli awo. Gwe genda okuŋŋanya emigogo egyo gireete gikyopinge ziteeremu omwo. Singa ente emanyiira okulya emigogo tekikwetaagisa gitwala kunywa mazzi. Kubanga already emigogo gaba mazzi. Then bw'otemera mu empumumpu eziri empumumpu ate eryo ddagala nnyo mu nte. Kyova olaba omulimi atambulira wamu n'omulunzi. Yensonga lwaki buno obusu obuvuddemu tukuwagira obuteeke mu lusuku. Olusuku lutuwa emigogo lutuwa empumumpu n'obutooka obutonotono obwo bw'otayagala ow'ente. Ate obusa bw'ente bw'obanga wabwanise bulungi n'obusekulasekula si bwe bukola mu nkoko ate mmere ya nkoko namu bulunzi bufaanagana. Biki bye nnina okwerinda? Nkiyingidde ndi mupya nfuuyidde ndeesa omulundisa ekisooka emmere ngitaddewo bye nnina okwerinda. W'olundira ente eyo oba w'okuumira ente eyo kireme kubeera zzu buli omu kutuukawo okujja mu kiraalo ente nga nnungi. obwo buba bwewuusa bwe bajja okujja n'endwadde. Tugamba abasawo be basinga okuleeta endwadde. Anti kati gwe omugenyi azze waka agenze azze kukyalira nte oba azze kukyalira gwe ekikumutwala ku nte eriki omanyi gy'avudde. Lwakuba bantegeezezza abalunzi b'ente nti obubbi bw'ente bungi mu byalo. Abababba babamanyi. Nze nnyinza okugyawo gye simanyi n'enkubba. Bazibba kiro bamala zikuba kalifomu oba. Anti kati omanye nti okuva edda nedda ng'ekiraalo kiri kumpi. Naye abamu ayinza okuba nga teri mu kisaakaati. Ng'eriwa bw'ogiteeka mu kisaakaati ebaaki. Oluusi netwagala kuteekewo kintu kiremesa ate bantu kulunda nga tannatuukawo kuzimba kisaakaati. Agiteeke mu galagi. Okulunda ente 1 oteekeddwa okuba n'ekiraalo mw'ogirundira. Buli lw'olirowooza ekintu nti bwe naakola kino bajja kunziba bameka be balinyira ebikomera ne sengenge nga kweziri nga kuliko n'amasannyalaze. Kwegamba when you fear risks always you meet the risks. Kati gwe bw'onootya okukubba nti bajja kubba ente yange owedde. Twogere ku kugema. Okugema kw'ente kukolebwa emirundi emeka era ddi? Twayogera ku ndwadde last time naye ku luli twayogera ku kalusu yekka. Twayogera kalusu ne twogera ku nkwa byonna twabimalayo. By the way ekikwatagana ku kugema ente kino kankibagambe nga Isa. Omuddo ogwo ogukwetoolodde osobola okukolamu eddagala erigema n'okujjanjaba ente. Lino lyoba okumenya naye lino lyomenye lyankwa. Lyankwa. Kuyiwako enkwa ne zifa.
then osobola okuddira ekigaji n'ofuna rosemary n'ofuna lavender n'ofuna ekigoogwa gattamu ekisula oba evvu ebintu ebyo singa obikuŋŋaanyiza ebyo bifumbe bufumbi byesere bwe biba byeseze lyeddagala ly'ogenda okukozesa ku kugema ebikoola bino oba emiti gino oba ebimera bino mumwe mubeera ne smartphone naye temutwala budde kusaakinga bintu ebyo its there biri emiti 329 ejijjanjaba naye ng'egyo gyonna gigwa mu families 68 families nga kuliko eja antibiotics nga gijjanjaba bujjanjabi eddagala ezzungu lyonna lye tugula oba lye babaguza by the way liva mu bimera. That's why nti tufuna abalambuzi bangi nnyo mu Uganda ekibaleeta tebajja kutuwa nnyo sente zaabwe naye ekibaleeta kugenda mu national parks okulaba emboga eno ebeera weetya envubu eno ebeera weetya empologoma eno ebeera weetya ne babitwala ne babikola ate ffe ne babituguza naye ng'ate biva mu Uganda wano by the way. Usually oluusi n'ebisolo ebyo biba tebisobola survivinga ku mmere gye baba bayina tekisoboka kati bo bwe babisimba kyanguwa so kati embeera eno mwe tutambulira nti tuteekeddwa okugema ente at least mu mwaka omulundi gumu mpita omulundi sana ajja n'agigema kati gwe lwaki oyita omulundisa nga mase waaliwo ntubikuwadde omuddo gwe gwekolere weegemere gaziti nidi okuyita omulundisa bano ab'obulumi gw'okubira essimu n'omugamba nti ente yange endabika ng'embeera gyesitegeera abalaba Star TV bali bameka banampita emeka. That's why tubagamba nti mweyigirize bye tubagamba mubeere abasawo abejjanjabira enkoko za ente zammwe tujja nga kikulemeredde. Olunaku lwalero twogedde nnyo ku nte zaffe Jasi ne Asha obwo bwe businga obulungi obugumira endwadde. Ennansi twazifeezinga off. Ennansi oba eŋŋanda mpozi ziba ŋŋanda ze zimanyi enkalamojja ennyankole ensoga gy'ogiriiridde ekireetera ente eyo okugiyita nti nnansi n'obutavaamu mata ndabirira kuba ogenda n'ogitambuza okugijja wano n'egenda okusibanga eri mu mabira olugendo ate bwe obuzibu ekutula n'okakube gisanga makayunga mu bikajjo naye ente eyo eŋŋanda kambagamba oba ennansi our local cows bw'ogizza mu nnyumba n'ogiwa amazzi agagimala n'ogiwa emmere egimala n'oba ng'ogijjanjaba ente eyo esobola okuvaamu litaazi 10 ez'amata. Mulundisa ssebo ziri ente tezivaamu mata bagikama ekikopo kimu n'ekitundu n'olegulo kimu n'ekitundu mazima n'amata wakati ag'omubuugi negatabamala evaamu lita emu n'ekitundu omuddo gwerya gwenkana kyobuugi ne mutuuka abantu bemwagamba okukima amata ag'omwezi ne basimba layini nga tekuli afuna no nga kaalidde ndabirira kiri kizibu. Tusale omuddo tuguleete waka. Yes. Tugigeme tugiwa amazzi litazyana ojja kulaba ente eyo gy'oyita eŋŋanda bayira wekamba buulire kakamiza mangu omuntu n'agikama okujja mu lita 3 okujjula abatulaba maso ono eze ndi ye muntu akkiriza kyataalabako lwaki ebintu by'ensomesa nze nzikiriza eyange gye nzikirizaamu nabbi saamulabako naye mukkiriza kati naawe kkiriza nti ente eno ennyolo oba ensoga ejja kuvaamu amata provided nti ogirabiridde. Omanyi ffe kye twagala okukyusa mu bulamu bw'abantu nti ewaka asobola okuba nga kituufu n'okukola takola ng'asazeewo ateeka akasente awaka ne tumugamba nteekamu miliyoni 3.5 naye nga twagala kale
afune lita z'amata 10 gy'emitwalo emeka ebiri buli lunaku kati kwejo ebiri jako siringi 10,500 zonna kati kwezi 15,000 tubale kale emitwalo gyaffe nkaago omwezi tujjeko aleeta ebisagazi tujjeko kasukaali ke tuguze kilo nga kilo 2 ogenda okutunuulira ng'omwezi ng'olina emitwalo 4 asigaza emitwalo 4 mu nsawo ye obusaaliina nga taseetuse waka n'amata anywa bw'aba asazeewo obusa obutakutwala mu nnimiro tipa y'obusa egi kitono nnyo egula emitwalo 7 ne bayogaasi obona okukwata amasannyalaze agakufumbira ga bayogaasi abasajja abakola ekyo ekintu kya bayogaasi oba wakakadde kamu ne bajja ne bakizimba ne bakuyigiriza ne bwe kikola amasannyalaze ne gaaka n'owona n'okwata mu manda ebintu bingi nnyo ebigendera ku nte mu maaso njagala tuyigeko ku nte enzongo ziri zoyogeddeko kubanga si kituufu temuzirikomendinga nnyo ku muntu atandikirwako naye ate waliwo n'abatulaba nga ye agamba nzisobola njagala kukama liters 2 mwezi liters 40 osobola ate bagambye nti ente bw'oba ogizimbira yeetagisa ki yeetaaga 43 ku mukaaga owa lita 10 bw'aba afuna emitwalo 2 lunaku owa lita 4 abafuna sente meka ali mu kakadde olunaku olwo in other words tuli mu kuzimba omuntu ne bw'aba akolera waka ng'ebyenfuna bye bisobola okutumbuka kale mukulu Isa ogenda tuwa ebigambo ebisembayo kaakati mu dakiika mu bigambo ebisembayo ngenda kwebaza still stative naye kambagambemu nti twekozeemu omulimu ffe ng'abaagala ensi yaffe n'abaagaliza abatulaba twagala nnyo obeere kyendi naye ng'ate kyenkugamba okukola ky'olina okukola mase twekozeemu omulimu tugenda kuba n'omwoleso gw'abalunzi b'enkoko bokka nga temuli balala tetwagalamu nte tetwagalamu bitooke tetwagalamu mbuzi tetwagalamu mbizzi nkoko tusobole okulaba nti bye twasomesa wano bayirawe nannyini kuteeka ekyo yamala kukulaba wano n'agamba Isa ffe ng'abalunzi b'enkoko naddala ennansi ng'oggyeko bali abanene kiki kye tukoledde abantu ne mugamba nti Masenja kimugamba era tugenda kwoleseza mu Greater Masaka tuli mu bendo tuli mu bendo ly'e Masaka tusomesa omuntu bye tusomesa wano nga ngeri ki gy'oyaluliza mu mupiira gw'emmotoka ng'alabako ngeri ki gy'oyaluliza mu nsuwa gw'atandika n'enkoko 2 Isa tugenda okwongera ku mwoleso kubanga already akadde kakoze eki katuweddeko njagala tuddiŋŋane olwokuna olujja tugenda kwongera nolowooza tujja tutandika nakyo abantu bongere okukola ki mpozi ono omugenyi anaaba agenze ono mwami Yidi awo naye tujja kubeera tubabuulire ne bw'anaabanga waali ffe kye tukola tuli ekintu kimu gwatulaba TV esigala kweri wekkaanya kuba tetwagala obeeko ky'okola mu nsi muno ogambye nti mu buweereza bwa masse musawo ssebo programu eddako abantu bagiraba anti kyetugambye nti ne bwenaabanga Yidi yalwakuna ffe tujja kubeerawo tuddiŋŋane olunaku olw'enkya tujja okwogera ku mwoleso n'ebirala manyi Isa mumanyi bwe mumufuna nze Masi Lugemwankoze ne Brian Kimbugwe mubeere bulungi mweraba